Abantu ennaku zino baanikira ddala kuwa ezitali zaabwe. Saagala bantu kummanyiira omuntu n'osiba wayayo omuntu n'alyoka ajja n'atandika oku Tom ate kiki obadde kiki abantu nakuyira omusulo ate ani akuyiridde omusulo kuba mpulira wenna owunya omusulo omunakuyeta abeerako musanyufu kiki obadde kiki kiŋŋamba obadde ki nakuyaga naku ki nanti tetoyagala kwogera kiki kizibu ki ky'oyina nkubuuza obadde kiki yogera ebigambo mbiwulire kiki obadde ki watosobola kwogera nawe kan omuntu nakuwaata nakwira omusulo nerugenda kukyalumoola bakatonda oyo okwesinza oyo ate ani akuyiridde omusulo katonda mulamu gwe munono omulaba akakitategera naye mukama kiki obadde ki ate lugenda kukyalumu mukama agenda kunzigulira ekkubo mujja kunnoonya tujja kunoonya kiki wenna kulya wenna owunya omusulo wenna otobye kiki nire nakuyaga kutima ati doni siri musajja oli musajja oky abantu bampisaamu amaaso ku kyalo kuno ate anya kuyisizaamu amaaso olaba ekikere kyajja litonnya libaddene eki yogera ebigambo mbiwulire obadde ki ani akuyiridde omusulo wenna ojja okaaba kiki omutima gunnuma omutima gukulumira ki olaba ati doni vudde ewange kagenda mumama nakiteenayo ayina omuwala gwe yaleese omamala kinaye wali omuwala lirijjo yaleese ejjuba akawala kalungi kalina amaaso gaaka yakagamba nsaba kuyama woowoleki kwerereko ku lujja agamba lweyo awo omukyala wange onani kati wansanze nagamba nti ndi mukakwana era biki nakagamba yogera amazima mama nakitenda yavudde nekanyira ate okugenda okulaba obulabi akawala kikuyiisa omusulo naawe kikuyiisa omusulo okugamba okwera obwezi olujja kikuyiisa tunulira netegereza onaba nkulaba ndi mubi toli mubi oli musajja mulungi ndi musajja kimala oli musajja ekimala ati abantu bana baako omunafu atasobola kwekolera oli musajja ddala nnyo Tom nno oli musajja ddala oli musajja mulungi nnyo wetasobola kunnewangulira gwe wandaba weebati otalaba nti nnyirira nedda Tom ate nze nnina omubeezi sisobola mukwano osobeeno omubeezi naye ng'ogamba ne lutomu n'ovubuka luli nedda bambi tekisoboka ekyo era tokirowooza nako nindako kati ne balyoka bakuyiira omusulo just okulaba obulabi omuwala ne kikuyiisa omusulo ndowooza kati abantu obalabye Tom tuulako ewuwo weesonyiwa abantu tuula ewuwo ova ku bantu nawe nali nakwepikiramu okoyitayoko nno kalero okolaki nindako Tom oyagala kuyiga kummanyiira ate atudondekagamba ebigambo bino nawe ogemye okumanyiira naye ninattaka lyange Tom naawe okimanyi bulungi nnyo nti nina omusajja oŋŋamba otya nti mpitire ewuwo nze mukama yangabirira nina ettaka lyange Masaka ddene bweriti bulijjo Tom oyina ettaka abadde ono ate bangambye ligenda yitamu oluguudo bagenda kumpa obuyambi bwange temuzunga mukama oyo mbadde sikimanyi nti oyina ettaka welinda 2 bagenda kumpa obuyambi bwange temuzunga omuntu noyira muno Tom naye yakoze bubi mama nakitenda okuyiira omusulo kale at least yandikugobye bugobi n'atakuyiira musulo kale kangende njogereko naye ndabe mugambe siri musanyufu kale kamalirize wano ngende mulabe abantu baanikira ddala kuwa ezitali zaabwe
Shine na mama na kitende lwaki ayiridde Tom omusulo. Mana kitende. Mana kitende. Wanji. Mana kitende. Wanji. Doni. Wanji. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga. Jebaleko. Nawe jebale. Kale. Naye nze siri musanyufu mama na kitende. Ate kiki? Nsanze Tom akaaba. Tom angambe mumuyiridde omusulo. Mbadde mmanyi nebyoza okuŋŋamba ebirimu amakulu. Gomanyi kyabadde akola wano? Akoze ekyo kimuyisiza omusulo. Ate site wandi muyidde musulo, wandi mugobye bugobi n'otamuyira musulo. Koze ekintu kibi nnyo. Kibi kitya? Mama na kitende okoze bubi. Tom azze ku muwala wange, akwana muwala wange, gwosobola okukkiriza Tom okwana omuntu wo. Kati kirimu buzibu ki okukwana muwala wo? Kirimu buzibu ki ekyo? Tom ye si musajja. Si musajja. Donizera. Oyina baganda babato. Mbayina. Kwatako omwo muwe Tom. Asisa amuwa ate Tom. Si kibi. Bw'amukwata n'amukwana tekirinaako buzibu. Njagala tumulete tumumuwe anti Tom anoonya mukazi. Oyina batoobo. Kwatako omwo muwe Tom. Anti Tom naye muntu. Sibwe ki. Kale oba tosobola gwe mwagale. Kati bw'aba mukwanya kivuddemu buzibu ki okumukwata n'amukwana. Kizibu ki kyawe? Gwe mwagale kale ate oli mufumbo gwe mwagale. Naye olaba nga tekisoboka naawe atenze kwagala Tom naawe ate oba ompisizaamu. Kati gwe yagala muwala wange. Omanye engeri gye ntube ne muwala wange omutuusa awo waali. Bw'aba asazeewo n'ajja n'amugambayo obugambo si kibi. Wamufunyisa olubuto. Oba alumufunisa alumufunise. Ovevenga kinno. Bulijjo mbadde nkulaba ng'omuntu. Tonvumira wange. Tonvumira wange. Mama na kitende. Tonvumira wange. Entebe gy'otuddeko siiyo. Tonsonganga mu bw'otyo. Anti gwo nkyankalanya oli omwana wange nze mmanyi engeri gye ntobye naye. Nkimanyi omwana wuwo n'ate naawe okoze bubi okukwata omwana w'oli naye mwana wa muntu tewandi muyiridde musulo oba amufunisa olubuto alumufunise si kibi ng'alukwata olubuto ng'aluzaala. Lwaki takuzaala mukale? Olabira ddala nga tekisoboka naawe. Kisobokera ku wange. Kisoboka si kibi. Kati bw'aba asazeewo n'agamba amukwanya asobola omuzaala. Ovivenga biki? Mama na kitende ebintu bino bikwate. Mbikwate empola ntya? Toyinza kukwata mwana w'oli. N'oli naye mwana yazaalibwa mwana wa muntu. Tomanyi olibya kati kankulage Tom kyankoze. Si kibi Tom okwana muwala wo. Abantu bulijjo babakwana ne babazaalamu. Si kibi. Mulekerawo okusosola abaana b'abannammwe mama na kitende. Kati naye kangukuyire ogenda ogamba abantu nakuyiridde omusulo. Mama na kitende bw'otyo bw'ompisizza. Saagala kuzannyira ku mwana wange. Bw'otyo bw'ompisizza. Ajja avevengira ku kale tujja kulaba.